ndi mpola mpola mpozi gwe nedda era ye Toniks waabo nga bwe mumanyidde General Secretary wambadde bwa youth rep. Yes. Amazima gali nti naye sikisuubira okusinziira ebintu ebyatuukawo bululu ng'abantu abamu badde bambuuza nti kati oyinza otya okukola n'abantu bali owakanya. Nze sandiyagadde nnyo ate naye sikiwagira okuteeka ebintu by'obufuzi mu association y'abayimbi kubanga ebintu by'obufuzi bireeta enjawukana. Abantu baawukana nnyo, bayomba nnyo ebintu by'obufuzi ate ne bava ku mulamu ogw'ebintu bye tuba nga tulina okukola ne tugenda mu ebyo. Tulinamu ebiseera amaanyi ssente genda okulaba nga tewali kye tufunyeemu lwiri okuggyako okwonoona ki ebiseera. Ekyokubiri ntera nnyo okuwa example kubanga oluusi examples ziyamba omuntu okutegeera. Nsobola okugamba nti kati katulabe ebyobukulembeze kangame ng'ebyeggwanga nti bw'oba oli opposition MP n'otuuka mu parliament olina okukolagana ne gavumenti si kyo obaawo okuteekawo ekizingi ogenda okulaba obukiiko buno nali ne baluli aba Uganda Airlines nga babakola ki nga babanyiga babuuza ebibuuzo nga naye ababuuza ebibuuzo ebikamu ng'essennyonyi yababuuza kati olwo akola ati akolera gavumenti n'ebyo tasobola bikola kutereza nga teyeetabyemu. So nze ndaba nti first of all tulina okutegeera nti interim committee kitegeeza ki nti si committee ya lubeerera. Emirimu gya umma gyetaaga okusigala nga zitambula naye ebitongole n'ebibiina kebe ne gavumenti gyetukolagana nayo tebasobola kukolagana na kibiina kitalina committee kitalina organized structure. That's the main reason why involving yourself in a Rotary cabinet would make you fail too. No, remember it's interim. What does interim mean? It means it is there periodically for a period until, as you remember, about service and bagenda to a facilitation yokola obululu. Naye tebanna kikola ekyo. So tulinze up to now. So much by not taken, and this is not the committee, the final committee. It is interim until facilitation that we were promised comes for us to engage in elections again. The problem is, meanwhile, umeri kupose ebintu byetuteganga nga bayimbi tebisobola kulinda. Olaba nze ekintu kyesingayo okwagala sagala bino singa tetulowooza na kulwanira ku ssente biki kuyombera bino singa essente zaffe ze tukolerera tuzifuna mu butuufu mu bujjuvu. We have issues that we want to raise, issues with UPRS. Yatandika okukola, but up to now I don't know if anyone is receiving money from them. I don't know. We have issues in CRBTs mukimanyi bulungi nnyo nti omuyimbi bw'okola obukadde 7,500 oba 7 mu CRBTs zo omuyimbi ofunako obukadde nga 5 bwokka oba 6. Endala zonna zigenda mu gavumenti ne Telecom. Ebyo biki? Kati ebintu ng'ebyo singa tubitereeza olowooza banaabawo omuyimbi akuba kererimbwa ate bano if you're getting that money naye abayimbi babbibwa naye tetukimanyi tebabimanyi ate enkuutira nnyo. Knowledge is power. We need abayimbi okubawa knowledge bamanye rights zaabwe bamanye nti sente zaabwe weeziri tetulina kuba nga tusabiriza twegayirira no. So waliwo ebintu ebyo bye tulina okukyusa nga ate tebisobola linda ate tulina n'okumanya nti si buli omuntu ayagala umeyimirire weebeerewo kubanga bangi eyo disorganization ebayamba okutulyamu enkwe ebakola ebintu mu nkukutu ebikola ki ebitukuba kati kasuba tuba disorganized. So when they reached out to me to be on this committee, of course nange kinasooka okulowooza nagamba what's all this, and I first made sure the constitution ya egamba kino kikkirizibwa nti osobola ovaayo n'ogamba nkoze interim committee mu constitution ya mwekiri saagala onkozesa ensobi nga mwekiri mu bulambulukufu ne ngamba kale if we are within the law what next. Do you think you are going to achieve kyemugendereranga omuba candidate yedeclaring kuba president era atambula ne ba presidential guards abamukuuma wonna buli wabeera president wa umma ate nga
mu kakiiko akalala. You see, we have to understand one thing. Abantu balina ebintu bya njawulo lwaki ensonga za njawulo lwaki beetaba mu bintu bya umma. Abamu baagala bitiibwa n'amasappe. Abamu baliwo ensonga ze baagala ottereeza. Kanizisa omu kwabo kivola abanga naye wali ku kifo kino ate ekifo kye bakwadde kiringa ekiri ekitonoko ningamba no nze siri wano for bitiibwa mbu nyina ekifo kinene ndi munene. I don't really care about that. Ensonga eri nti okozeewo kikyosobola okukola. That's the thing. I don't care. Oba ndi, I don't know. Oba singa mwande nga ndi without portfolio. Without portfolio meaning toyina ogwa watufu just oli ku committee. Still nandikiriza wakiri obaawo ng'olinawo eriiso ng'olaba nga tebasobola kukola ki kubuzaabuza ate ne tuddayo. You know, other than saying obiveemu otule ebbali ate tudde mu byalo. Ate kati onoogamba kibagamba twakuyita obeewo olabe okanula amaaso abantu obayagala okurepresentinga obalabireko n'ogaana kati ate oyogera ki. So I figured one, it's an interim committee. So nkimanyi because of politicization amagamba kati beetaddewo committee no, it's interim, it's not permanent. Two, it is in the constitution ya umma kyakoleddwa mu mateeka, so kiri correct. Three, it is also good to have abantu ku committee who don't agree on everything. Yes, twakitegedde. Even in the meeting we had, ngabanga naye watukuba nnyo biki ngamba naye nalimba singa nali nnimba. So naye nkuba nga njogera mazima nga njogera point eri alaali kiriza tugambe nti kali olina okukyusaamu awo. Kyova olaba leero nti gy'omukulembeze w'eggwanga yalinako beesimbako nabo ab'omupozi nga naye kati bali mu parliament. Ate gavumenti bwekola ensobi nga basonga oluga bagamba si bw'olina okukola ssebo. So kati bw'otabaako n'abantu ab'endowooza endala ku committee tujja kuddayo. So ze ndowooza nti it's actually a good thing to have abantu abalina endowooza eyawukanako ne committee enkadde ebaddeko. Nti now we shall have balance, accountability. Yes. Thank you. Yeah, man. Of course ekintu ekirala ekyemanyi nti abantu abangi bayinza obutakitegeera nnyo oba bulungi tosobola kutegeera nkola ya umma ey'omunda bw'oba olabira bweru olabira wala. So nze buli lunaku lwemba ku komiti eno mba ninga asomeera mba ndaba weaknesses, strength, because I don't believe that nze amanyi buli kimu nti buli kimu kyemanyi kituufu nze mutuufu buli kimu. Kubanga oli osobola okuba ne point of view ng'eri based ku knowledge gy'olina naye ate neweeyongerako knowledge endala n'obako ne opinion gy'okyusaamu. So nze ndowooza whichever day right now sobola ku answeringa kibuuzo ekyo nengamba nti akalube kajja next month ngenda kwesimba ku this position. No, because first of all position my singa ebyali bituluma ng'abayimbi byali bikolebwa sanje esimbe nawo naye kati ezo points enalimpa enkulu ennyo. This time I hope ngenda kukaka nnyo komiti kati abaliwo tugezeko at least tubeeko kye tutandikako ku nsonga ezo, you know.